wano nakafuna namawuli obulamu bukyuse lwakuba buli eka buli omu yeebase. Kati munange nina kazini wange bana abavubuka abasomye abataagala kukola. Kakati muzeyi wange bwe yafa ekakiri twalina nga tusasula omuntu akola ki asula mu nnyumba akuumayo. Kati oyo omwana kazini engeri gye batalina mirimu ye n'agamba mami wange tinze njagala ngende nkuume ekakiri aluddeyo nnyo bagenda ne bafuyireyo enjaga biki abeereyo n'ateekayo abavubuka ne balima ne basula omwo. Naye mama wange bw'ogira olw'okuba ayagala nnyo abazzukulu nga ye anyiiga n'omugamba maama abaana boonoonye kaciri ndina edda biki bali abaana balima biki ebyo ne tubivaako ne mama wange yeekaddidde saagala muleeta pressure. Naye juzi nalaba nga gundi gy'alaga ekibira nga waffe ne ŋŋamba nenkubirako maama n'agamba baganda bo bonna gye bali olowooza bandibadde batwala ettaka nga tebamanyi ne mbagamba n'ebintu bino biringa byakusaaga. Kati mama wange ebintu ng'ebyo bimuleeta pressure buli wawulya eddoboozi lyange nga nkoze eki kuba taata wange ebintu yabireka mu nze. Kakati munaye waliwo omukwano gwange ankubiddeko kuba ye wa dadi wange bwe yafa yagenda n'anziikirako. N'agamba Eva wano si wammwe we twaziika dadi wo eno si ennyumba yammwe. Ne mugamba kange nina ngamba kebera ku Spark TV ne nvaako waya. Naye njagala akavubuka kano okanswalize oteekeyo vidiyo eno. Simanyi bw'oyinza kukola ki twagala kukaswaza. Oyinza otya okuddira ettaka lyaffe ennyumba yange ennyumba yaffe n'oteekako mbu kibira ekibira kyonna kyonna akirambuza eri waffe n'ettaka alirambuza. Ono omwana kazini wange yamuleeta ate n'asooka n'amukweka. Niyo olw'okuba nti kaakati ffe tuli ba kibuga eri mu kyalo bagendeyo just omanyi abantu b'oku kibuga bamanyi ku kyalo genda kuziika. Kati eri abakozi abaali bakolayo babagobawo ne bateekayo oyo omwana n'agamba nze oyo omwana gundi omuzzukulu tinze ngenda kukumayo ngenda bwe batunda emmere bagira naye ngenda ne ŋŋamba naye luusi ndabye ebifaananyi nga batadde ebifaananyi bya tanti naye ajagalako ssente biki wano wennyini waffe we banziika wano ekakiri wano eno ennyumba mwensula mwenjabiza ennyimbe wano waffe wano ttaka ddene nnyo luli twateekangayo bakozi. Naye omwana n'agamba oyo muzzukulu bano abavubuka abasomyesomi akola ebyo bibaanaazi ebyo akola t-shirt ezo n'agamba ye kaakole ki ekakiri bamuleke abakozi babagobe. Ne tugobayo abakozi oyo omwana n'ateeking over bafuuyireyo enjaga bakoze buli kimu. Mami wange tayagala kwogera ku bazzukulu kubanga mami wange bwe yenyoga ebyo ate pressure nga zimulinnya. Naye leero kino omuvubuka nkubiddeko n'agamba Eva naziikako ewammwe eno ennyumba si yammwe eno asibaga katogi yeesibako n'akateekako kati naye bwe bunaakeereranga n'amalusu sirina. Kati olw'okuba ewaffe famire yange bo baliko kale batuula eri mu bibuga eno mu kyalo balowoozaayo kitono nnyo mbu projekiti mbutwali wano Yichuli yali agenda ekiki ne Yichuli ono omwana mukubiddako essimu takutte ndowooza ategedde kubanga simukubira nze omanyi bukasi tobeera mu bya NRA be baŋŋanye n'okudda e Uganda kuba baagala kunzita. Naddanga e Uganda emwaka emirundi 2 babeeranga abantu abalala ate bakayambye bakasuziza baŋŋambe no kamazeyo emyaka giwera 2 nze bulijjo simanyi kubanga ningambe kakiri kasita waliyo bakumayo bavubuka bajja mu sene ne beegulira emmere manya ne beebeezaawo ne batatutawaanya isoke batunze ebintu byonna mabwasizize embwazi oyo kazini wange kuzaalunda n'ajjamu ku ssente bakolaakola buli ddirwa ejja ne bayingira nasooka kulaba mbwa ezo ningamba embwa zino nga ndabanga ez'okukijja ningamba nengenda mu Facebook zaabwe nagenda okwaba nga weewo wennyini. Kati abantu bakirabanga oli ayinza okitwalanga ekyokusaaga oyo omwana ayinza okuddira awo ebyo byalanze kuba abantu abasinga bamuwaanye ne bagamba kali bulungi ettaka abasinga bagamba omwana ali bulungi nnyo. Kati ayinza okufunira okwo ssente n'ateekateeka okwo biprojekiti kati mmwe mugenda okufayininga kuti omugobako ng'agamba wano wange wano nze nakolawo ebintu ebyo mu endinga muli mu makooti kyekizibu bano abeeka kye batalaba. Omanyiko kagambye 17 acres naye smaller than that kubanga kubijja talazeeyo. Kati engeri gye sirina paperwork wano acres kwogedde mu lw'enjawo n'ezisingawo olw'ensonga kubijja talaze. Alaze 17 acres mu byatambudde naye kubijja talazeewo which means it's more than that.